Yendi banaesanyusa balaba ngyebale obulamu bugamba ki? obulamu si bubi tuli wano tulina buzibu. Tuwuliddeko nti muli mu nteekateeka y'okugenda okusabira omugenzi ya kaakati buli mwaka okuva ekkiro yafa tubadde tugezaako omusabira, naye nga bw'omanyi bino ebibaddewo ebya covid lockdown biki tetusobodde for the last 2 years okugendayo omusabira. Kati oluvannyuma lw'okufuna akabembereza kano ne tusalawo ku lunaku lwennyini lwe yafa mu 16 Ogwokusatu tube nga tugenda tusome ekitambiro kya misa, tusabire abagenzi. Omanyi mu kusabira abagenzi abo kiba kiraga nti yadde bo baawummula n'ekituwa nti omukwano gwaffe nabo gukyagenda mu maaso tetubeerabiranga. Era twabadde tusobola ekintu ekikolera wano ne tumusabiririra wano, naye nagenza okitunuulira kweganga ndabikanga nja kulabikanga fe abamusuulayo busuuzi eri fe tudde eno kubeeri tutukiraki tetusobola kugendayo. Kati tulina kugendera ddala wali tuba tumusabiririra naye amanye nti twamusuulayo busuuzi wabula ekiseera kyonna tukyali naye. Wayogeddeko n'abayimbi abalala nga tuggyeko abaana b'ewaka. Abayimbi abalala ngezezzaako okwogera nabo naye ekyomutawaana nti ekintu kino kibadde so abrupt, naye ndowooza some of them bajja kubeerawo. Siyinza kugamba ono n'oli abalala engeri gye baali akaseera kano kazibu bali mu makungula, kale olina obakwataganya nga wakyabulayo ekiseera. Oyinza okukwataganya omuntu ng'ate bamubuukinga alina okugenda okupafominga, kale tojja munenya naye abanaasobola abasobodde bajja kubeerawo. Mugenda kusulayo oba mugenda kusimbula nkya? Wali abasuzeeyo tuteekateeka okuma okusimbula enkya. Bali abasuzeeyo bakoze enteekateeka zonna, kati ffe tunaasimbulira tujja kusanga buli kimu kigize eki kiri bulungi. Era ntaddewo n'emmotoka 2 ezinasobola okutwala abantu bange bafamire. Omulala yenna abayagadde okutwegattako ndowooza giyinza kuba nga emitwalo nga 2 kasita baba nti bajuza emmotoka abantu 15 enyawo. Taata ogenze n'ogamba nti otaddewo emmotoka, mbadde nsuubira nti emmotoka gy'otaddewo ogenda kutwala abantu nga tewali kusasula n'ekikumi. Bali kyebagenda kusasula kugamba betwasobodde betulina betwawandiisizza tebagenda kusasula. Nze ngenda okuba nti bikolako. Kakati twasobodde okufuna emmotoka 2. Singa obaawo omulala abagira ki ayagadde okugenda, kitegeeza tulina okuoganayizinga basasula emitwalo nga 2 nabo babe nga batwegattako. Kati nga tumaliriza kwowola ku bantu bannange, pozi mikwano gya Emma, mikwano gya AK, mikwano gya Emma Mayanja, buli aba afunzizzaako akaseera. Tukimanyi nti olunaku lwa kukola, naye bw'owulira ng'olinawo akaseera bambi kusaba otwegatteko tugende gye twaziika Emma tusobole okumusabira n'okumujjukira, Mukama muwe ekiwummulo eky'emirembe. Taata akatalekeka Nalongo wamukubidde ku ssimu n'omugamba nti amugenda kusabira omugenzi. Nalongo twamukubidde n'abaana ne tubakubira, naye olw'obuzibu balina nti kintu kirimu kyetaagisa ssente nnyingi. Batugambye bugambi nti bajja kubeera wamu naffe batuweereze essaala zaabwe zituuke eri omugenzi. Obugambo bwe obusembayo? Obugambo bwange obusembayo nti nkubiriza abantu, omuntu yali afiiridde omuntu especially maama, taata, omuntu gw'owulira nti oyagala, kibiraba tekiba kya nankani kya bwenkanya n'omala emyaka 2, 3, 4, 5 temugenzeeyo kubasabira, ne mugendayo obugenzi ng'ate mugenda kuziika, oluziika ne muva. Nawulira essanyu lingi nnyo kubanga bwavu bwali butandikidde okuyingira mu bantu, obulwadde, omuntu talina activity z'akola
ate nga bamanyira okubuukabuuka batandise okulwala amagulu nga batandise okufuna ebirwadde omuwala gwolese kakati maama oli tebayingidde olunaku lw'enkya olunaku lw'enkya batugambye nti mugenda kujjukira AK kalangaali enteekateeka eyimiridde etya enteekateeka terina nnyira kyanjawulo nabafu balala tujja kusimbula essaawa 3 official ffe tujja kubawa n'essaawa 3 naye buli muntu waddembe okugenda nga bw'ayagala tutuukeyo savisi ya ssaawa 6 gwennyini oluvannyuma kuli awo ku kamere nga nina okukomawo mama biki byojjukira ku AK bingi nnyo kisingira ddala babiki bannange nze buli kimu yali ankolera kirungi singira ddala yatulambulanga nnyo kyakubiri eyali mamis boy eyali last born waffe ng'alina nnyo ekyejjo baganda be bamwagala nnyo naffe nga tumwagala nnyo yali mulenzi mulungi ng'ayagala nnyo n'emikwano gye kuba yasembeza abantu bangi nnyo mu kuyimba kiki kiyakolanga noga nti AK leero nyiize tekiri nali sinnakifuna anti mama okunyiiza mu bukulu oba mu butedda nga kyali kati wano nga gino emyaka gye tulimu nogamba ne AK leero kino okozeemu ensobi sikijjukira kukiraba yali muwulize nnyo yali muwulize nnyo 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 nga mwetowazze kayimba kyaka AK akasinga okunyumiranga mama akayimba ka AK tonemese swago baba akayitaani tuyimbire mukoma tekyakajjukira maanyi nedda tukikolemu oba bakayita kikolemu tukikolemu mama obugambo bwobusembayo ako kadire ekyensi muze yakagaana obugambo bwobusembayo obugambo bwange obusembayo sooka kwebaza mmwe ab'amawulire mwebali kutwagala bulijjo ne mutunoonya ekyokubiri nsaba abantu buli anaawulira nti asobola agende acelebratinga obulamu bwa AK memorial service ya ssaawa 6 n'okugendako ku ntaana ye father n'agiwa omukisa mubeere ba witness buli omu nsaba buli asobola yeeweeyo atasobodde kuba si buli omu nti asobola mufune candles kumeka akaliro kujjukira AK maama twalaba emabegako wano omugenzi radio bakola press conference tusuubire nti omwaka ogujja olunaba tuddayo epalangaalo tusuubire press conference ey'okuyita abantu bonna bonna press conference etya eyokoola abantu bajje bajjukire nga mutuuziza press conference omwaka ogujja tukisuubire kirungi nnyo bange ndowooza tukikoleko naffe bwe tutyo tuyigutya AK obudde bwatukwata omukulu w'eggwanga yatutaleeti yatasobola kubeera nga tukola ki tutegekeramu oba okujjukira omugenzi oyo si kutono kunene mukimanyi ali muyimbi munene ate nga ali mukwano gwaffe so okuba nga kutega kulina okubeera nga kutegeka si kutono nga kwamaanyi obudde bwatukwatamu n'ekirala twagala naye tubeere bamu abagenda okwongera okusaasaanya obulwadde ate nga tetwesiga bulungi kyobulwadde bwali buweddewo aibamaki abantu babaagala ssente babaagala ki bwe twagala tugoberere ekyo kuba kuli kufa kwa muganda waffe kati gwe ng'omutegesi wa tribute ya AK olunaku lwenkya tusuubire ekintu ekyenjawulo mu kyawo gye tugenda nti wayise ku bayimbi abagenda okuyimba kale naddala abayimba ennyimba z'eddiini olina bayogeddeko nabo nebaga nti enkya tugenda kujjukira ema waliyo kalonki konna terinnyo olonki nga muzeeyi wagambye nti alinaku zino abayimbi bakabata bonna bali biza abasinga wabula abanaba baagadde nga baagadde tugende ffenna batubaaniriza teryabagaanye bonna tubayise tubakoowodde
era tukobola bannayuganda mwenna abaali bakwano ba Emma bayimbi banne be mwakolanga nabo kwaguno gwe gwali mulimu abayimbi nammwe gwe mulimu gwammwe so okugenda okujjukira Emma oba AK47 sigamba nti oba tumale bagamba oba tubalage oba tubaleme oli yali mukozi munnammwe yali mukwano gwammwe yali muntu wammwe okyegeera tulina kuwajjukiza bujjukiza nti olunaku lutuuse abalina obusobozi n'atwegattako abatasobodde abatalina musango tulina just kubeera wamu ne famire zaabwe famire y'omugenzi tubeere nga tubakola ki tubagumye n'okumujjukira omulaka omukwano twamwerabira naye omwaka ogujja inshallah mukama aliba ayambye nga tukyali balamu tujja kukola tribute ey'amaanyi kuba twali tulina okukola olumbe twakola ki naye twasobola obulwadde bwa covid. Omuyimbi Kalifaganaga y'omu ku bayimba n'omugenzi AK47 naye avuddeyo n'agamba nti singa bapromota mwekolamu omulimu kuba ennyimba za AK nyingi zasigala ewa bbawa ne mugenda ewa bbawa ne mujja projekiti ya AK ne musobola okutambuza music we kati gwe nga promota ensonga eyo gyogerako ki? Ensonga tujja sooka tugituuzeemu n'abafamily wamu ne AK47 nadde muyimbi bali bayimbi naye yalina abantu be osegere essaawa zino tetuyinza kumala gakola nsonga zimu nga netuvuddeyo okutula na famire y'omugenzi tujja sooka tutule ne famire y'omugenzi tubayitiremu ensonga eyo wabula eba natukkiriza ne batuwaga ahead kebe twibi tosobola kubeeri n'omala gagikola nga tubagambye eba natuwaga ahead kole nga tukikola kyateeseza kuba si kiteeso kibi. Tusuubira ki emitiyana gyetugenda? Emitiyana nze munsuubira okubeerayo era ndi wamu ne famire nga bagandi wale moloka zategese eyange eyo gyolaba eryemu ku zo tujjagala n'abantu nze wendi mu mbeera yonna mutusuubira okuba nga gye bambi nkowola abayimbi nkowola mikwano gya AK47 tugende ekalangalo tumulaga omukwano eno ebyekampala bya masanyu okyegeera tujja bitegeka musanyuke mujjukire kuba omuyimbi tafa okyegeera omuyimbi tafa okyegeera abayimbi balinga radios radio zemuwuliriza zino ewaka tezifa wabula ekyusa mirongooti okyegeera so badde mbasaba tugende mu bungi tubalage omukwano nabo bategeere ne bana abaliwo baganda baabwe nabo wadde tebavuddeyo basaba baba tugende nabo baba bakyagala bwe balaba gundi ng'avuddeyo bwe bukwano obwo teri kintu kyogenda kufuna ku nsi okuleka essanyu n'okuŋŋaana n'abantu nagala ne gundi yabaddewo ku lwaffe ate esidira kibakuba kufa nakugenda kati oba oli ku nsi wakolako ki mpozi n'okwongerako ku ekyo emisa ejja kutandika essaawa 6 misa bweneggwa tuteeteseteeseyo ekyemisana tukirye tubeerekaawo buli omu adde gyavudde. Father Christopher amuyita Father Christopher ow'enaluggi yagenda okusaba yajja okutusabira waliwo n'ennyumba gye twazimba yatema omusingi abe nti yennyini agenda ogiggulawo. Kati taata enkya tusimbula ssaawa mmeka? Enkya twali badde tusimbula ssaawa 3 kati oli alina entambula ye yamanyi yapime emmotoka ye nga bwagitambuza kasita abantu bayise 6 ajja kuba atuuseeko okusanga misa. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 25 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.